ez'emyooga gye ziri. Ssaabaminisita mu bubaka bw'atiise Minisita Kabanda ayozayozezza Abasiraamu olw'okutuuka ku Eid eno ey'ekitiibwa n'asaba Abasiraamu okulwanyisa ebikolwa ebitattana eddiini yaabwe. Tubeere bumu tulwanyise ebyo ebitugambisa nti tuli batujjo, ebitugambisa nti tetwagala gavumenti, ebitugambisa nti Abasiraamu tebaagala. Naye ng'ate nkimanyi bulijjo nkyogera ne mufuti wa Uganda nti Abasiraamu bamusinga okulonda Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Alangiridde nga gavumenti bwe yeenyigidde mu nsonga z'Abasiraamu abatasobodde kutwalibwa kukola hijja nga basasudde okulaba nga bafuna obwenkanya. Tugenda kutuula ng'abakulembeze tulabe lwaki tebagenze Makka, tulabe baddiza batya ssente zaabwe. Oluvannyuma Mufti Gibaggye akulembeddemu Okusaala Eid. Sheikh Imran Sali yennyamidde olw'obuntubulamu obuwedde mu bantu ensangi zino ekiviiriddeko ebikolwa ebyeko okweyongera n'asaba abantu okweddako. Okwezza awamu mu bannaffe be tukolagana nabo gwe muzira asoose okuleeta embeera ey'okuddiŋŋana. Abasiraamu abeetabye mu kusaba kuno okuli District Card w'e Wakiso Sherias Kigoze bakubiriza Abasiraamu okusaddaaka n'okuyamba abatalina. Asobodde okusala engamiya gisale, asobodde okusala ekisolo ng'alina obusobozi akikole. Tusala Eid esooka naye nga Eid eneesembayo yesinga okuba enkulu mu Basiraamu. Lisan Mutyaba yakusakidde eggulire lino. Ate nga tugenzeeko ku kasozi ekibuli jjajja w'Obusiraamu Omulangira Kasimu Nakibinge yennyamidde olw'ettemu eryakolebwa ku bajasipa UPDF nga bano battibwa aba Al-Shabaab e Somalia. Asabye gavumenti okunyweza ebyokwerinda bya bannansi nga bino byonna abyogedde mu kusaala Eid al-Adha. Allahu Akbar. Swala ya Eid al-Adha ku muzikiti ekibuli etandise essaawa 3 ez'okumakya ng'ekulembeddwa Sheikh Ishaq Mutengo ng'onaakubiriza abantu okusaala. Asabye gavumenti okukomya omuze ogw'okumala gakwata abantu. Agamba nti ebyenfuna byekanamye nga bw'otuuka okugula sabbuuni n'omugaati weewuunya. Asabye abali mu gavumenti okutegekera abantu okulaba nga beekulaakulanya. Start high time for us to plan for us. Plan for this nation. Plan for our people. Ye Supreme Mufti Sheikh Muhammad Shaban Galabuze akubiriza Abasiraamu okutya Allah mu mbeera ey'okusoomoozebwa yonna. Ibrahim yagesima n'ensonga nnene ninaabeeranga Allah tabaraka wa taala yatumira Ibrahim obukkirizaawe n'okwewaayo okwe okubeera nga atuukiriza endooto eyo na Allah nakkiriza nti ddala Ibrahim mutima gwe timuli mu kintu era kyonna okujjako Allah. Asabye abazadde okusaba Katonda abawa abaana abalongoofu. Saba Allah tabaraka wa taala abeerenga akuwa abaana abalongoofu. Mu ngeri yemu akubiriza Abasiraamu okusaddaaka. Tubaagaliza olunaku olulungi olwa Eid ng'ekikulu ekiri waggulu wa byonna mugende musala ebisolo. Buli muntu kimukakatako alina obusobozi okuba nti asala naye bw'obanga osaze oba mbuzi gabanako ne famire ogabaneko n'emirirano ogabaneko n'abo abatalina mwasa. Oluvannyuma Abasiraamu bakuŋŋaanidde bwajjajja w'Obusiraamu Omulangira Kasimu Nakibinge okubasiibolola. DPP n'agamba nti abanene mu gavumenti abaggyeko emisango egy'amabaati ng'ate bakkiriza nti baagagabana naye n'oga nti ate umalu ne banne bakyanoonya bujulizi kiruma jjajja ne sekuluma yonna. Omulangira abakubiriza okusaddaaka ebisolo n'okugaba. Fenna nga bwe tumanyi Eid al-Adha, Eid ya kusaddaaka, Eid ya kusala bisolo, Eid ya kwenenya. Asaasidde ab'enganda z'abajasipa UPDF abattibwa abatujuba Al-Shabaab e Somalia omwezi oguwedde n'ab'enganda z'abaana abattiddwa ba ADF e Kasese. Bannaffe mwenna tubasaasira nga tusaba Katonda abasibe ebimyu naye mu mwoyo gwe gumu tujja kusaba bannaffe abalina obuvunaanyizibwa okukuuma n'ebyaffe
babe nga bawa obukuumi ffenna abali mu ggwanga lino Uganda kyenkanyi. Asiimye n'aba KCCA okuziba ebinnya mu Kampala. Njagala okusiima omulimu ogukoleddwa okugezaako kuba ebiraka wano ne wali tusobole okuba nga tutambula nga tetulina nnyo obuzibu mu nguudo zaffe ez'e Kampala. Ekyennyamiza nti kolansi ate bamukuba mu ttaka simanyi bbanga ki. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulire lino. Kale n'abatabuliki nabo bakuŋŋaanire ku kisaawe nakivuba Okusaala Eid al-Adha. Ku mulundi guno minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga General Kahindo Tafiire y'omu ku badde mu Okusaala Eid. Badde bakiteekako nga ddala ffe abatabuliki nga balowooza nti ffenna tuli bayeekera tulwanyisa gavumenti eno n'olwekyo bwe yagambye nti ayagala kujja mugamba jangu ebigambo bino bigambe basiraamu nga bw'oyagala ate nga tuvuba ate ntuleetera muli ennyama. Atangaziza ku byali mu maka ge Kawempe gye buvuddeko omwali n'okukwata abavubuka nga bwe byalabikira mu butambi. 18 mulimu n'abasatu n'ogamba mwana embeera eryo yekyusiza bino. Embeera yaliwo yereese bino byonna bakakasa nti tekyaliyo musibe abavubuka bavaayo baddeyo ewaabwe. Akiikidde ensingo gavumenti olw'okuleka Abasiraamu emabega mu nteekateeka zaayo omuli n'obutabawa mirimu ku lukiiko oluddukanya ekibuga. Badirekita 11 omusiraamu omu yabulajyo bagamba no direkita byebigambo byetwagala okugamba abantu tutegeere si mwoyo mubi. General Kahindo Tafiire aluŋŋamizza ku bimuleese mu kusaala kuno agamba nti Abasiraamu si batujo oba abayeekera nga webize bibasibwako. Mulekerawo okuzinga abantu bonna mu kiwempe ekimuntu kisi buli musiraamu mutuju. Nze ndi musiraamu ndi mutuju. Kisi buli musiraamu mutuju. Waliwo Abasiraamu abatuju, waliwo Abasiraamu abeesimbu. Awabudde nti gavumenti okukwata omuntu aba agenda kugiyambako mu kunoonyereza. General Tafiire asuubiza nga bw'agenda okusinkana b'ebyokwerinda okulaba nga tebataataaganya nkola ya mirimu gyabwe. Obanga waliwo omuntu abalumbibwa kubanga muli Basiraamu mbataase bwe mbanga nkyali wano kyassa ate nga nkyalina buno obuvunaanyizibwa bw'okuleeta obuterenkevu mu ggwanga nja kubayamba. Allahu akbar. Abasabye bulijjo okukuuma emirembe n'abasuubiza okubayambako okugulawo banki yaabwe. Ngenda kuyitira naka Amiru n'ebitukwatako ne Dr. Muhammad Sule tujja kutuula tulabe engeri gye tukola ki gye tubakwatirako. Ye Meeya Mulyanyama awakanyiza ebyogeddwa General Tafiire nga kuno akuyise kuba kwenya era nti bangi ku bannaabwe bakyali mu makomera. Eky'Abasiraamu kyakisitandinzeeko buli wabaawo obubbi bw'essimu okutta bakirumira batandikira ku Basiraamu. Bayola Abasiraamu nga 22 nga beezira ayina ekirevu n'afaanana ng'atyo. Kutuba etambulidde ku kubuulirira Abasiraamu obukulu obwa Eid ey'okusala ebisolo. Abasigadde tusalidde okubeeranga busala n'okugulumira ennaku zino kubanga ennaku zaffe era za kitiibwa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam azotaanako n'agamba ayaamu tashriq ennaku ez'okayira ennyama ayaamu akli washurb ennaku za kulya na kunywa. Ghairi lmaghdubi alaihim waladdallin. William Buyondo yakusakidde eggulire lino. La ilaha illallah Allahu akbar. Nga tugenzeeko ku muzikiti Entinda, Sheikh Ismail Kalule y'omu ku beetabye mu kusaala Eid ey'omulundi guno era nga ono yayimbuddwa ku kakalu ka poliisi oluvannyuma lwa wiiki 3 ng'akwatiddwa ku misango egyekuusa ku butuju. Ono yeebazizza abantu abadde bakuŋŋaanidde mu kifo kino olw'okumusabiranga entakera. Abasiraamu ku muzikiti gwa Masjid Salam Entinda bagenze mu bonje mu kusaala Eid al-Adha nga kukulembeddwa Sheikh Jamil Maganda. Ono abakuutidde okutwala ensonga y'okusaddaaka ng'enkulu era kikolwa kya Bwakatonda. Era nga bategeeza ensala yange gyensaala n'okulaba kwange kuno kwa Eid bwonna nzikola lwa Allah bwenzagala abeerenga abeera muki asabye gavumenti okussa Abasiraamu ku mwanje mu kugaba emirimu egy'enkizo mu ggwanga.
okusasula abasomesa abasomesa eddiini nabwe mutubale tuli abayuganda nga mmwe. Okusala kwetabiddwako Dr. Ismail Kalle eyaliko imaamu w'omuzikiti guno nga yayimbuddwa akawungeezi k'eggulu oluvannyuma lwa wiiki 3 ng'ali mu mikono gy'ab'ebyokwerinda. Dr. Kalle abeebazizza okumusabira dduwa z'agambye nti zimuyambye okuvvuunuka ebizibu by'abaddemu. Dduwa ze mwansabidde edduwa zammwe Allah tabaraka taala nansaasira, n'olwekyo baddu ba Allah azza wa jalla tetulekaayo kusabira ne baganda baffe bonna abafuna ebizibu naye ng'edduniya bannange tujerekerese. Akukulumidde Abasiraamu abalya mu bannaabwe enkwe nga beenoonyeza ebyabwe. Tubeere nga tudda ku ddiini yaffe, tutye Allah subhanahu wa ta'ala, tubeere abagoberera Qur'ani ne Sunna, tuleke okuba nti tulya mu Basiraamu bannaffe enkwe wadde okubawaayira wadde okubasibako emisango egya wano ne wali babeere nga bafuna ebizibu. Mu kusooka olunaku olw'eggulo Dr. Kalle yasinkanye bannamawulire mu maka g'abakadde be mu zooni y'abalintume ekiwatule n'atangaza ku misango egyamukwasa gy'agamba nti mijweteke ng'ali ne nnyina Hajat Fatuma Birabwa ne bannyina ne baganda be. Akigumizza nti ensonga ezaamukwasa zeekuusa ku nkaayana ku ttaka kitabwe lye yabalekera ekiwatule n'alumiriza bamu ku baganda be okwekobana ne booza mu kyapa ky'omugenzi ne batunda ekitundu ku ttaka lino mu lukojjokojjo. Ne arrest zibeerawo then they investigate. N'olwekyo nti arrest already yabaddewo naye ba investigations ne bakisanga nti famire birimu ebyamataka. Agamba nti ebikolebwa bigenderera ku munafuya n'aweera okulwanirira obwenkanya ng'ayita mu mateeka. Bw'ogenda mu kkooti oba okutte a proper channel even if ekkooti eyinza okulwa naye at the end of the day the justice prevail. Eryo lyekkubo litwasalawo okukwata. Nnyina wa Kalle Hajat Birabwa n'ab'enganda z'abalala bategeezezza nti munnaabwe alangibwa bwemage. Talina musango kubanga nabo kitaawe abawa ne bagabana ekkungu ne batunda ate bajje eri abaana bange nabo ne bagira ki batunde ettaka ly'abaana bange. Bamuvunaanira bwereere ku nsonga y'ettaka. Kitaawe bwe yali mulamu yamukwasa obuvunaanyizibwa bwonna okutugatta. Adrian Bwani Kabale yakusakidde ekkulire lino. Ate ye akulira ettwale ly'ekawempe Sheikh Ssemwanje akubiriza Abasiraamu obutasalirira byanjigiriza kuba kyekimu ku bigenda okuyamba okulwanyisa obwavu. Abyogedde ku muzikiti gwa Mbogo mu Okusaala Eid al-Adha. Abasiraamu bagenze mu bungi ku muzikiti gwa Mbogo e Kawempe okwetaba mu Okusaala Eid al-Adha. Imaamu omukulu ow'omuzikiti guno Sheikh Adnan Kolomba yakulembeddemu ng'alaze obukulu obw'olunaku luno bw'atyo n'asaba Abasiraamu okuba n'omutima ogw'ekisa eri bantu bannaabwe. Wamama nti naye byonna byakola okubeerawo biribeerawo oluvannyuma lw'okufaawo omuntu abeere ng'aweera ng'awa obujulizi nti byonna ajja kubikolanga ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulira ettwale ly'e Kawempe Sheikh Muzamiru Ssemwanje akubiriza abazadde Abasiraamu okwagaza abaana baabwe okusoma obusomesa kitumbule ebyenjigiriza mu masomero g'Obusiraamu. Oolyawo bwe tunaabateekateeka obulungi banaabeera nga bakola okubaagala okubeera nti bikolebwa. N'Abasiraamu bagenze mu bungi ku ssomero lya Omar Junior Kamengo mu mpigi Okusaala Eid al-Adha nga kutuba ekulembeddwa Sheikh Abira Kakoza omutandisi w'ekibiina ki Precious Hand Charity Organization. Ono akuutidde abantu okulabira ku Nabbi Ibrahim era bagondere bakadde baabwe n'okudduukirira abali mu bwetaavu. Nga abaana abato omulembe guno twege ebyafaayo ebyokuva ku jjajjaffe Ibrahim nga tugondera abakadde baffe n'abatumirako obuvunaanyizibwa. Oluvannyuma basaze enta 40 embuzi n'endiga ebisobye mu 100 nga bino biweereddwayo Abasiraamu okuva mu bibiina eby'enjawulo mu ggwanga erya United Arab Emirates. Charity Organization, Emirates Charity Organization abateekamu obwesigwa okubanga tukola ebintu bino nga tukolagana ne Embassy ya United Arab Emirates mu Uganda. Bagabidde abantu abakuŋŋaanya ennyama abasimye bannamikago okuva mu UAE ababadduukirira buli mwaka. N'Okusaala Eid al-Adha ku Masjid Ramlat e Bugabo Galuga Ntebe Road kukulembeddwa Sheikh Sharif Musa Kibuuka ng'ono akubiriza Abasiraamu okubeera ekyokulabirako eri abaana baabwe. Bayise bulungi bansonga nti ye Uganda yaffe ey'enkya. Ssentebe w'omuzikiti guno Haji Muhammad Kamoga yayozaayozeza Abasiraamu olw'okutuuka ku Eid n'abakuutira okusala ebisolo ebitaliiko kamogo. Oba osala ekisolo
sakyo kyosinga okwagala esolo ekiramu bulungi ekyeyagaza yakusobozesa kufuna busobozi batuusaanga amawulire ag'essanyu nabiyuna muhammadi sallallahu alaihi wasallam yamala dde okukusabira Sheyi Kigozi Setyabule ye alabudde Abasiraamu ku nneeyisa naddala okwewala okusanyukira mu bifo ebimenya amateeka. Oluvannyuma Sheyi Kamoga asaze nte n'agabula Abasiraamu. Bo Abasiraamu b'e Bukwenda Katale bagenze mu bungi mu kusaala Eid ku Masjid Nur ng'okusaala kukulembeddwa Sheikh Abbas Mbalire mu kutuba asabye abakyala okwekuba mu mitima bakomye okusiba abasajja abaana abatali baabwe n'abasajja n'abasaba okuva ku by'okugenda mu kkebeza endagabutonde basigale mu mirembe mu maka. Naye gundi oyo yeekisabwa ati alabika si waffe kati mukebere eyali alina okukebera abaana taata we. Mu kusaala kuno batongoza okusonda ensimbi ez'okuzimba omuzikiti guno nga ssentebe w'olukiiko oluzimba Masjid Nur Haji Sakka Katongole asabye Abasiraamu okubakwatizaako. Naye kati tugenda kusaba Abasiraamu okuva ebbali n'ebweru w'eggwanga batuyambeko tusobole okumaliriza omuzingo. N'ekitongole Kiwan Umma Uganda nga kikulembeddwa Hajat Shania Kigozi basaze ebisolo ne bagabira abantu ku Eid al-Adha. Basaze nte 10, embuzi 50 n'endiga ekigogwa migadde mu disitulikiti y'e Wakiso era nga babigabidde bayimaamu n'abantu abalala. Akram Ziwakuliddemu okusala ebisolo ategeeza nti bagenda kumala ennaku 3. Naye nga ku lunaku olwaleero olusoose tuyinza okusalako ng'ente 50 then olw'enkya tusalako 5 tujja kusala n'embuzi 50. Abantu abaganyulwa mu nnyama eno be bantu aba bulijjo abatalina mwasirizi. Hajat Shania Kigozi asiimye abakulembeze b'ekibiina kino mu ggwanga lya UK olw'omulimu gwe bakozera n'asaba bannayuganda abalina obusobozi okusaddaaka beefunira empeera. Kyateeka kikkakatako ng'omusiraamu yenna okubeera ng'osala kuyamba abantu abatalina naddala ebbanga ly'omala ng'olina obusobozi. Kale mukadde kano sabakkirize tusoke tuwumulemu tukyalina amawulire mangi gotasaanidde kusobwa toba Linda ne bino mugataliiko nfuufu. Broiler 35 ekirungo ky'enkoko ez'ennyama mu abalunda zileya 10% tumulina abaagala ebirungo bya 20% nabyo weebiri mu bungi. Conversion Feeds Intrago tusanje mu maduuka gaffe mu ggwanga lyonna. Bukedde Omukago n'Abaganda Boys okubunyisa ekitiibwa kya Buganda kuno. Uganda waraji bakutusako mandra nechikona tena tekobuseko sizoni yakuna savujira ikuma malpapas hall usasegwa nze ne bannafannyanike ebyemizannyo bikuggayirawo olupapula lwa Bukedde buli lunaku weefunire kopi ya Bukedde buli lunaku egula olukumi zokka. Abasiraamu ne nabo bajjumbidde okusaala Eid al-Adha era ku muzikiti omukulu gwa Mukono Central Mosque General Edward Katumba Wamala gy'asaalidde n'akunga Abasiraamu okwettanira emirembe n'okwagala ensi yaabwe. Minisita w'ebyenguudo n'entambula General Katumba Wamala yeeteemu okusala Eid Mukono ku muzikiti gwa Mukono Central. General Katumba bakunze okwagala ennyo ate n'okwagala ennyo eggwanga lyabwe n'okulaba nga bawala ebikolwa ebyokuwalagana n'okuwolerera eggwanga. Uganda ffenna yaffe ffenna abalimu n'olwekyo ensonga y'okusonyiwagana nkulu. Abasiraamu tebasanye kusongebwa munwe nga beeboka benyigira mikola y'obutuuji n'agamba nti ne mu ddiini lino mulimu abantu ab'ekika kino nga Kiweetere bwe yakola. Kati abo extremist gye bali bakiweetere abali wano tebali mu busiraamu mwokka era ensonga gavumenti tekikulembeza nedda. Ssente w'Abasiraamu disitulikiti Mukono Hajji Aluna Semakula yavumidde ebikola by'obutuuji ebyakolebwa aba ADF ku ssomero lya Bulubi Hampondwe ne batta abayizi n'abantu ba bulijjo. Ntwala okwetonda olw'ekikolwa ekyali e Kaseese ng'ate abakikola boogera ekigambo Allahu Akbar Allahu Akbar ne bakola ettemu eryakole. Makyemwanyi na Luvule kangulumire enyembi oleetemu erikudde ejjembe. Bati abantu baffe mu mbeera etali nnungi. Ategeeza nti bafunye endiga 200 n'ente ezisoba 200 okuva mu mikwano n'asaba Abasiraamu okujjumbira okusaddaaka. Batiya baazituwa naye nga tukikolera wano kangulumira. Okusala kwetaayo kwe n'essintu NRM Kayunga
Moses Kalisikalanga wavudde kangulumira agenze ku muziki gw'ebukama Abasiraamu baayo yebamugabudde ekijjulo awaddeyo ssente okuweereza emutikiddwa yakira ebirungi k'obusinja aladdisi ebivuma mu kuwagira emirimu gy'Obusiraamu. Kalangwa asaba Abasiraamu okwongera okuwagira Pulezidenti Museveni. Mukkirize bilioni mukaaga omusajja tava ku bbeeyi akyaliwo kubanga akyasobola. Yoko Masigaishe Lugambye Kabembe mukono imamu omuziki guno Sheikh Mulani wa Lugemi wadde yakuliddemu Okusaala Eid okubuulira akoleddwa omumyuka wa Imamu Shafiiki Sewanye nakubiriza Abasiraamu okutuukiriza obulamu bwabwe era ng'okusaala olwedde basaze ente bagabula Abasiraamu ekijjulo. Tubala mu kufiirwa abantu bangi nnyo beeyama ngenda kuweera abaana ba gundi ng'amaze okufa ngenda kuyamba famire eno n'ebbanga ne litambula ne twabuzaabuza mu nsi muneeno. Ate ku maziki Eddirisa Mabuye mukono basise embuzi eziwera nga bakulembeddwamu omutandisi w'omuziki guno era ssente w'olukiiko Obusiraamu Haji Taka Kavolo Haji Kavulu agambye nti bakumala ennaku 3 nga basala ebisolo. Tusaze ebisolo nga tutandika n'embuzi n'endiga. Ye Sheikh Ashirafu Kamuga yakulembeddwamu okusala ku muzikiti gwali Dahiye Kasenga Mbalala mukono nakubiriza Abasiraamu okubeera abagomo. Omubaka w'ekitundu kino Abdullah Kiwanuka zomenya emivu oleetemu eryongeri kyokka nga alipoota ziraalira. Kigambo kinene nnyo eby'okwerinda ssebubizo onoobanga osobodde okudda waggulu obanga obudde wamwami Museveni teetaaga alipoota. Olwo omubaka Kiwanuka asaddaasa ebisolo mu maka ge ebunta banaagabira abantu ennyama. Babasiraamu mu kibuga eky'Olugazi basalidde ku Lugazi Women Primary School ng'okulembedwa Musheka Bunu kinene muti abasido ne yeebaza ebitongole ebikuumaddembe olw'omulimu gwe byakoze ne bakotonvu Kalasito Kalanzi yeerangirira nga bwali wa ADF kuba abadde alese ssagi mu kitundu kyabwe. Owavuddeyo omuntu omu n'agamba nti wa ADF njagala okwebaza security eyakoze omulimu nenoonyereza okulaba omuntu oyo ddala oba wa ADF. Allahu Akbar. Kale kwa okusala ebisolo kukyamalya ddala ennaku 3 n'olwekyo bannaffe mwongere okusala ebisolo ate mugabireko ne bannaffe abalala abatalina. Mu mboozi yaffe ekwata ku bantu abaganyiddwa mu nsimbi ez'emyooga abaliko obulemu abeegattira mu ssako yaabwe eya Mukono Municipality Constituency PWD emyooga ssako beenyumiriza mu puroguramu eno gye bagamba nti esitudde embeera zaabwe. Mukono Municipality Constituency PWD Myoga Sako kyekimu ku bibiina ebyafuna ensimbi ez'emyoga mu 2021 nga nabo bafuna obukadde 30 okuva mu Microfinance Support Center. Mu kiseera kino Sako eno erimu bammemba abasoba mu 10 abakola emirimu egy'enjawulo omuli okulunda enkoko, okufumba emmere, okukuba amataffaali, abavuga bodaboda n'ebirala. Emmanuel Sempijja ssentebe wa Sako eno agamba nti ensimbi zino bafubye okuzikozesa mu ngeri ennungi okukyusa ekifaananyi abantu kye baali babamanyirako era nti baasalawo n'okuyingiza bazadde b'abaana abaliko obulemu mu Sako muno basobole okubalabirira. Olw'ensonga nti bw'abeera mu pulojekiti eno afuna akasente n'akola n'ayamba omwana waffe oli aliko obulemu. Agamba balina enteekateeka etandikawo pulojekiti ez'enjawulo ezireeta ensimbi okwongera ku nnyingiza yaabwe. Era mu pulojekiti ezimu ezitunuuliddwa tugenda kugula ekyuma kya kyoko ekikola ennoni. Pulojekiti endala gye tusazeewo yakugulayo bodaboda. Agamba bawola abantu ensimbi eziri wakati w'emitwalo 5 n'obukadde 5 ku magoba ga bitundu 8 byokka ku buli 100. Agamba nti emyoga gyakwata ku kinyusi ky'abantu abeetaaga ensimbi naddala abaliko obulemu n'asaba gavumenti okubongera ku nsimbi waakiri baweesa obukadde 10. Sente eyo teriiko kkomo naye okusinziira ku pulaani ya gavumenti esobola okuga nti abantu abaliko obulemu bano bakoze bulungi okusinziira ku bitabo byabwe nga bwe tubiraba ne ku ground bwe tutuuseeyo katubaweeyo miliyoni 10
Fred Migadde nga mutandisi w'essomero erirabirira abaana abaliko obulemu n'abataliiko mu asirize lya Good Samaritan Inclusive Primary School e Nasuuti mu Mukono y'omu ku beenyumiriza mu nsimbi z'emyooga. Agamba olwategeezebwa ku pulogulaamu eno yagenda n'asomesebwa engeri ey'okufuna ensimbi zino era nti yasooka kwewola obukadde 2.5 ze yazimbamu kaabuyonjo y'abayizi be. Nsonga nti abaana bano baali balwala nnyo nga buli kaseera infection zezibeera kujjanjaba infection. Kati nga katuwe tuzisibako tiles kituyambako ne tugera ne tujjayo sente $2.5 ne tusiba tiles kutoya ezimu. Bwe yazisasula ne ziggwayo yeewola ensimbi endala ate ezaagula yunifoomu era ng'asimye gavumenti olw'enteekateeka eno ebasobozesezza okufuna ensimbi ku magoba amatono awatali musingo. Nenawana ebiwandiiko bya emyooga bitono nnyo bisomeka n'ebya banka bingi nnyo. Penalite nazo nyingi era kati siyinza kugenda mu banka nga sente z'emyooga weeziri. Betty Katendo mutuuze w'entaawo mu Mukono ng'akuba mataffaali ategeeza nti ensimbi z'emyooga zimuyambye okwekulaakulanya. Naye neebaza nnyo pulezidenti kyatukoledde era batannaba kwewola mu myooga beewolere ddala kubanga interest yaabwe ntono nnyo ate tetubanja bubi nnyo. Woswa Peter omutuuze w'eggoma nga mulunzi wa nkoko era nga mmemba mu ssaka eno agamba teyejjusa kwegatta ku nteekateeka eno emuyambye okuweerera abaana era nti kati ayingiza ku nsimbi ezeegasa. Kati nze sikyabulwa ssente waleetye nsanyufu kati nsobola okuweerera abaana amaka mugalaba gaago nazimba. Asimye gavumenti olw'okulowooza ku baliko obulemu n'akubiriza banne okweyunira pulogulaamu za gavumenti. Ate neebaza nnyo gavumenti eno abaliko obulemu ate tulowoozezzaako nnyo ddala kubanga mpulira mu PDM abaliko obulemu baliko percentage yaabwe eno mu myooga tulinayo percentage yaffe. Meya w'ekibuga Mukono Mukasa Eriya Nkooyooyo atendereza pulogulaamu za gavumenti okuli ey'emyooga z'agamba nti zikoze kinene okuyamba abantu okwegobako obwavu. Emyooga tewali kudda mabega abantu ekibayamba kwetereeza n'okumanya okusevinga. Abaana bamanya okusevinga kikulu nnyo. Asuubizza okuwagira enteekateeka zino n'asaba abantu okuggya ebyobufuzi mu nsonga z'enkulaakulana. Adrian Bwanika Bale yakusakidde ekkulire lino ku lwa Bukedde TV. Nabino nga taliiko nfoofu. Bukedde Soomukago n'Abaganda Boys okubunyisa ekibwa kya Buganda kuno. Ensangi zino amaka gaffe tegakyali kifo gye tute ekikuyigiriza okukola ensimbi. Mu Lwokuna tukutuusako asiika obulamu n'eddagala lya jjajja nga kuno kutukugattira akatabo ka Paspiro E okuyamba omuyizi wa P6 ne P7 okwetikira ebibuuzo eby'akamalirizo nsonga z'omukwano n'okufuna omubeezi buli Lwakusatu mubeeramu emiko gya iyasa. Tongoza enkolagana ne Bukedde Family etwalibwa Vision Group okukutuusaako empaka ezituumiddwa ekitiibwa kya Uganda chapter era ng'omukolo guno gubadde ku Serena Hotel wano mu Kampala. Bukedde Family Soomukago n'abayimbi Baganda Boys okulidensi Mugagga ne Daniel Sewagudde okwongera okutumbula ekitiibwa kya Buganda ekisanyusizza Kabaka okussa omukono ku ndagaano kubadde ku Serena Hotel mu Kampala nga Ssaabasajja akiikiriddwa Omulangira David Wasajja. Omulangira Wasajja asimye Bukedde okufaayo okutumbula ebyobuwangwa bwa Buganda naddala mukadde kano ng'ekolaganya n'abayimbi Baganda Boys okuddamu okuyimba oluyimba ekitiibwa kya Buganda balusaasaanya amawanga ga kuno ne mu Bazungu bongera okumanya obuwangwa bwa Buganda. Tuli basanyufu nnyo olw'enteekateeka eno ate tuli basanyufu ekyensusso tekulembeddwamu bavubuka era tusina essuubi nti Buganda y'omu maaso eyammwe abagikulembedde nga muli bavubuka tubeera n'obwesige nti ddala ejja kuba ya muzinzi era nga y'amaanyi. Omulangira David Mawanda Namugala yasabye abantu obutayingiza byabufuzi mu pulojekiti eno kubanga yakutumbula byabuwangwa. Tujja kwongera oba promotinga, tujja bawa support waliagadde n'abalala nkuba omulanga n'abalala bannaffe ababalaba bamanye nti kino kyemukola si politics. Agambye nti omulembe guno ogw'abavubuka gwetaaga pulojekiti ng'eno okubagasa ebintu byabwe. Kituwa essanyu lingi nnyo kuba nti mupromotinze Buganda, mugyagala.
Michael Mukasa Sebowanga emukunganya olupapula lwa Bukedde agambye nti Bukedde famire eri mu Bukedde TV n'edi y'embuutikizi era nga twenyumiriza nnyo mu kukulaakulanya ebyobuwangwa kubanga entabiro y'obugunjufu. Tutambulira mu nsonga y'ebyobuwangwa kubanga tumanyi nti obuwangwa mwe mutandikira obugunjufu. Omuntu omugunjufu yabeera n'empisa n'obuntu bulamu. Richard Kaira Salongo nga manager wa Bukedde TV alambuludde ku nkolagana eno. Abaganda Boys bwe baatuukirira Vision Group nga bagitegeeza ku nteekateeka eno ekyamazima baakinaanika akyagala kubanga Vision Group n'ensonga z'obwakabaka n'ensonga z'okutumbula ebyobuwangwa n'ennono tuzikutte n'amaanyi kubanga zezimu ku mpagi kwe tutambulira. Project eneyitibwa ekitiibwa kya Uganda chapter zigenda kubeera mpaka za kuyimba luyimba lwa kitiibwa kya Buganda nga abasazi b'empaka banoonya abayimbi abasinga okunyumisa oluyimba olwo naddala amaloboozi. Osobola okubeera omuyimbi omu oba kwaya. Abantu 6 banaabasunsuddwa bajja kwongera okutendekebwa batwalibwa e Bungereza gye bagenda okusanga abakubi b'ebivuga abazungu bakubire. Nkwaya eyo tujja kufuna obudde tugiyite egende mu kampu eyongere okutendekebwa olwo esituka egende e Bungereza tusoosotole ekitiibwa kya Buganda nga kiyimbiddwa Bannayuganda naye ng'ate orchestra yebawerekerako mu bimpimpi ng'abazungu bawerekera ku Bannayuganda. Grace Bayiga ne Josephat Seguya bebakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV. Kubeera abawanguzi mu buli kye bakola. Ambassador wa Uganda e Malaysia Sheikh Abdunur Bumba abyogeredde mu Okusaala Eid ekisasi. Abdunur Bumba akubiriza Abasiraamu okukulembeza Katonda mu buli kye bakola. Abyogeredde mu Okusaala Eid ku Masikidi Yusuf Bakuba ekisasi n'akubiriza Abasiraamu buli omu okusanyusa abeewuwe ku lunaku luno. Olwekyo tetwekubako njawulo buli yenna alina obusobozi okusala ate osala ennyama gikabazeko n'abantu bonna ab'enjawulo balwanaabo n'ab'emikwano si nsonga Abasiraamu basi Basiraamu. Okuva ekitimba mu gombola y'e Kalamba, Regional Kadhi wa West Buganda Sheikh Juma Maweje yakulembeddemu Okusaala Eid nga yambibwako imamu w'omuzikiti gwa Twahib Sheikh Hamza Abbas Kamuli. Ono asabye abazadde okukuza abaana nga bababuulirira n'okubateekateeka obulungi. Abasajja abasinga twafuusenga ennume oba ente gye balwalira ennume bwe bagitwalira n'ewakisa bw'emalayo n'ebivaako teddamu kumanya nti gwe nawakisa ali atya. Sheikh Maweje era avumiridde ebikolwa ebyettemwe mukono Masaka ne Kasese n'alabula abakisa ku Basiraamu so nga kikolebwa abantu ssekinnoomu. Ekikolwa ekiba kikoleddwa nga kikoleddwa wadde Musiraamu omu banakyo kiteeka ku Basiraamu babeere nga bakyawula kibeere eky'Abasiraamu kyakoze nga Musiraamu akikole ku lulwe. Ku Okusaala Eid ku Masjid Ahmed ekiwologoma mu munisipale y'Ekira kukulembeddwa Sheikh Said Muhammad ng'ono mu kutuba alaze obwennyamivu olw'abayimbi abayimba ennyimba ezijjudde obuseego. Abayimbi ennyimba bazifulumya tuziraba nga taata tasobola kutuula na mwana we ne balaba oluyimba lw'omuyimbi lwe yakubye hatta yadhhara al-fuhshu wat-tafahhushu. Ono era alabudde abantu okwewala obutakkaanya olw'ensimbi. Nga tawulizanga ku muganda wamuddako okumala emyaka 2 tamanyi kyaliko tayagala na kumanya era naze sikyagala kumanya bifa kwabo. Haji Ahmed Bale omu ku baddukanya omuzikiti guno avumiridde ebikolwa ebyettemu ebiri mu ggwanga n'asaba ababikola okwenenya. Bannange ng'Abasiraamu tetukkirizibwa kuyiwa musaayi gwa muntu okutta abantu okwali Kasese nga mulimu n'abaana. Oluvannyuma lw'okusaala basaze ebisolo ne bagabira Abasiraamu ennyama ku Masigidi Nsambu ku madirisa Makindye. Sheikh Ahmed Galiwango yakulembeddemu kutuba ey'okusaala swala ya Eid Adhuha n'ayogera ku bukulu bwa Eid eno ey'ebisolo. Okununula kwa Katonda subhanahu wa ta'ala kwennyini kwe yanunula omwana w'omuntu okuba nti sasalibwa yaleeta kisolo. Akunze abalina obusobozi okubakwasizaako bamalirize omuzikiti guno oguli mu kuzimbibwa. Buli alina obusobozi tukubiriza okubeera ng'awaayo omuzikiti guno gugwe tugusereke gusigaddeko fulemu
yo emityana abakulembeze b'obusiraamu okuli Sheikh Anas Mivule ne Haji Muhammad Serwadda basinziddemu okusaala Eid ne bakunga abakkiriza okwettanira ebintu ebibatwala mu maaso ate basomesa abaana baabwe. Naye mbasaba okukuuma obulamu bwaffe. Abasaalidde ku muzikiti omukulu emityana beegattiddwako minisita ow'ebyettaka Judith Nalule n'abakooba ng'ono abasabye okukolagana obulungi n'okwagala ensi yaabwe. Abasiraamu basaze ente oluvannyuma lw'okusaala ne bagabana ennyama ng'ekiyinda mu kisiraamu ente zibe mu 15 zisaliddwa. Ye minisita wa Kampala Hajat Minsa Kabanda agabidde bannakibuga naddala mu bifo eby'enzigota ente 20 bayite mu yidi n'essanyu. Omusiraamu alya batali musiraamu afalaki alya tuleetera ennyama eno kati nikyembalako nina okukalya n'abantu kyekyo ojambi agenda wali alina wakukitenga. Ekituwagiriza gavumenti eno ey'NRM kwe kulaba nti omukulembeze gw'eggwanga muzadde nnyo. Tuli basanyufu nnyo olw'ekirabo Yoweri Kaguta Museveni kyatuwadde pulezidenti waffe naffe abageto tulowoozaako. Ne Jeno Ddamulira Mwebale nnyo okututeeseza ebirungi ebyereere. Omukulembeze w'eggwanga yakifuula okuba nga aweereza abaana ba geto nteza